Nimbareba. Shaho. You are still part of us as a family, because now munaelekea kujoin reserve force. Tuko pamoja? Yes sir. Natatumaini kwamba mtakuwa watu wazuri kwa society na tutaendelea kuwa monitor vitu ambavyo mnafanya huko, integrate vizuri. Piga asante sana kwa familia za kwenyu kwa sababu wa uraris kuja kusafu. Tuko pamoja? Yes sir. Mpulira bulungi kuba mpumudde obudde bwe mmaze nga nkolera gavumenti oba nga nkolera eggwanga lyange. Kinyambye nnyo okutegeera ki kye nnyina okukola mu maaso. Kinyambye nnyo okubeera ne ba civilian kubanga mu magye ngizemu ebintu bingi ebyokukola nga mpumudde n'ebyokukola oba ebyokuyigiriza bannange era kinyambye nnyo. Kiki osinga okwenyumiririza ku mulimu guno gw'obaddemu? Mu magye gano gembaddemu nenyumiriza mu bintu nga bibiri. Okusooka, ekyokusooka mulimu ogutali mu kusosola, mulimu ogutali mu kusosola, mulimu omulungi ogulimu okwagalana. Oba nvudde omuntu oba avudde nozani nasanga avudde western mwenna nga mukola kintu kimu nenyumiriza ne muba komanda ba okutwagala. Odesebo era ndi wasanyu nyine sanyu lingi nnyo kuba bemba mpumula ne family yange yino omukyala wange omwanyinazi abaana bange tuli bulungi. Erinya mpitibwa Sergeant Nabasa Robert. Sakat mbele tembea. Okwenyumiririza mu mulimu guno gwo. Omulimu guno nkwali nenyumirizamu kubanga omulimu guno gwina discipline. Amagye gaffe twagazimba mu discipline. Teri musirikale ayinja kujoga omusiviliani. Basiviliani bonna tubeera bawamu. Ekyo abakama baffe basirikale bakama baffe abo batutendeka bulungi. Abagutandika nikenyumiriza munyo ntwagara abana basi abagenda kusigara mu magye nabo batugoberere
babere na discipline. Kiki ogenda otandikirako ng'otuuse waki? Ati ngenda kutandikira waka sina kigwa wangenda kutandikira. Mpozi ingenda kutuula waka mbere na baganda bange abo tutulebwa munga tutambuze bulamu. Owulira otya muli? Owulira otya muli? Munda. Mpulira bulungi nga nkugambye ati nsanyuse. Inze sawa zino nsanyuse. Abaana ndese abaana nabo bali mu majemu. Abaana bana bali mu Air Force, military police, abalala ba dokita mu majemu. Ekyo nkenyumuliza munyo nyonyo. Kuba kati bo wabanno be mumudde nabo. Obubaka bwengenda kubawa obubaka bwe buno. Obubaka buno sagala bagende benyigire mu politics. No. Kubanga fwe tuli ba movement. Tuli ba movement NRM yatuzimba nakati tukyagenda matwade tumude tusigala nga tuli ba NRM ba movement. Teri kuingira mu parties indala kubanga fwe tukyali maje. Obadde osinga omusu bwake waka kyogamba nti kati mugatandika wamu obulamu mu butambula ewaka mbadde musubira nti bwamala kuwumula natuke waka tujja kuzimba tugoleyo ettaka tulime tusomesa abaana baffe basome era bafune emirimu bakolere gavumenti era nze olwaleero ndi musanyufu nnyo okulaba ndi n'omusajja wange wuuno mulamu abalala bagende waka bali bafu kyokka nze ndi musanyufu kubanga omusajja wange mulamu ngenze nawe ewaka tusanga abaana baffe. Erinnya bampita ky'omugasho Idisa nveeramu ekazo ekiruula. Tandike n'erinnya mu kaseera kano owummudde. Kiki ogenda okutandikirako? Amanya gange mpitibwa RAV 1684-89. Akaseera kano owummudde kiki ogenda okutandikirako? Kyeno tandikirako nsoka kwebaza UPDF Commander in Chief, CDF Commander Land Forces, Division Commander of 1st Division, Neva Commander bonna siyo wange 5 Battalion afande Light Colonel bamparana. Asante sana kwa wantu namna niyo taji awa mpanga de maje emyaka 2 mwena nkubye entalo sadne side nenge kisinzo tuwangaza mvude mwandi mulamu sino kumpangaza kuba mwesimbu kuweka matu bakama bange ne babako bibambuza ngambidamu ne bandirectinga ngatufuna direct bakama bange so nchebayiza ekyo kya UPDF nchebayiza UPDF kudirectinga mvude maje nga nyina byensomye maje bina isimanyi nayisimete abantu osoro fera society abantu mutwalo ne mukwatagana kubacha mu kyalo osanga mulirano oyite kwatano takwatagana oli neze fetu badde maje fera mu defense abantu nga 10 ninga fera ba Uganda teri akwata ku kyamunne teri atulugunya munne teri goiza kusanga nga aina embojja nyine munne tubanga ba Uganda se ebintu ebyo ngenda nabyo mu kyalo manyi mu kyato iriyo babina tebabilina njabe batekamu bemane mulirano wange tuba Uganda bemane mu kijiji ekyalo ndi ku kyalo tuba Uganda sagala kugata atentuke nyinge mpanana zagu za dawana negundi okujja kati oba kuyunganisha ndini kwa tugana okuyunganisha ku oba kwa anaganya gundi onoguta wago tugendayo olumukwana wago tugenda sigendayo mbaita guni mwita nugune mwita gundi chichi netwingaga ba Uganda agali amugalu menyema so nja kwejumbira nnyo program za government ezina tujja mbwavu njagala okuba nti program za government zonna nja kuzijumbira ate njaziwagira ngena mu kyalo sijja kubera mpingamizo simanyi Uganda kitegeeza omuntu agana enkulakulana program za government eze nja egera tuza mbwavu njireke program government eze egera tuza mbwavu so ngenda kuba mpulira chairman wange mpulira executive ya LC1 nokudda gulu nebitongole bine byokwerinda ndakwagana byo
sebo ngenze nga ndi mwesimbu ndi mulamu nebaza Katonda nebaza bakama banga bankumi nenga ndi mulamu ebyange bibiri. Musimo teba sibona banyaba abandaba amanya ne dobozi ne Charles Kabona ate omugezi wa UPDF wetwe kisoka olunaku lwalero UPDF First Infantry Division eno Kakiri headquarter tubadde nga tusibula obanga tuwumuza amaje abasirikale bafenga 133 abamaze ebanga nga bawereze gwanga nga abasirikale babadde bava ku ddala erya War 1 warrant officer 1 okutuka ku ddala erya private bamaze banga maje bakoze bulungi kyolabira kati naffe tubadde nga tubasiima ne tubawane certificates nga kabonero ko kubebaza emirimu emirungi bakoledde eggwanga kati nga baddayo waka owaabwe tubagamba babeere nga bambasada ba UPDF babeere kyo kulabirako babeere n'empisa bakuume obulamu bwabwe bulungi ate balabe nga benyigira mu byenkulakulana ebitwala eggwanga mu maaso. Tulina programs government zetuwadde nyingi nga bana Uganda, tulina policy development model, tulina emyoga, tulina entandikwa nyingi kati bazenyigiremu ate babeere ba ambassador nga abawo ekifaananyi kirungi amajiga ga UPDF. Omukolo guno abadde nga kulembera olwaleero abadde omumyuka wa First Infantry Division Commander Kano Winston Mugarula ate nawe abagambye babeere discipline naye nga bagenda mu reserve forces bavudde mu active service bagenda mu reserve forces kati ekitegeeza singa amaje gabeetaaga waliko obwetaavu tubayita ne bakomawo mubadde nga mutulaba enaku endala nga tuyita baawumula ne bagenda Somalia kubanga amaje gaffe ga UPDF it's a pan-Afghanist force kati naye kati bagenze kuwumula naye basigadde bali under reserve forces. Waliwo abamu abagendeeyo ne beeyonoona ne banywa emyenge ne bakola oluusi n'abamu ne beeyinyigira mu bumenyi bw'amateeka. Kirabika kitya nga munnamagye owammwe gwe mwasiibula ate gwe mugenzi okunonayo okumukwata olw'emisango? Ekyo kiseera kubeerawo kubanga abasirikale ffe bonna abangi abakomyewo mu mbeera yaabwe ya civilian abakomyewo waka bagenze mu maaso okulaga empisa n'ekifaananyi ekirungi ekya UPDF. Kati twagala te bagende mwenge basiiwuke empisa kubanga UPDF emanyikiddwa nnyo ng'amaje g'abantu ng'amaje ga mpisa. Operations zonna zitubaddemu zino zonna Uganda, Congo, Sudani ne Somalia buli omu ajja kugamba ngu tanalabako amaje ag'abantu amaje ag'empisa kubanga ffe UPDF ya Environment Force ate tuli maje agagala development naye toyinza kufuna ebyonna nga toyina mpisa. Naye ekikulu ekyabatwala mu kulwana bayingira amaje nga bakyali baana bato nebaleka ku bali ebisanyusa abantu mubimanyi bibaira bingi naye ne bakwata embundu ne beewaayo ne balaba nga balwanira eggwanga kati badda waka naye ebibala babirabyeko balwanira democracy balwanira obutebenkevu balwanira development kati bakomawo waka okubisanyukirwamu ebyabatwala mu maje kubanga kati ebibala tubirabako eggwanga lyaffe ligenda mu maaso. Oge bano basigala bali mu reserve force basigala nga komandi bakyali mulyamu oba kati nga waawumudde aba waddembe okukola kyayagala singa tekimenya mateeka. Obaba nga awumudde amaje agenda n'abanga omuntu wa bulijjo kubanga musirikale mutendeke kati amusirikale mutendeke abanga afoolinga mu reserve force kitegeeza tajja kubanga akomawo mu barracks buli lunaku kukola ajja kubeerayo ng'akola emirimu ya bulijjo ali waka. Okiraba kitegeeza aba atali mu active service. Uniform eno yitwambala agireka amabega naye ntumuwa uniform ey'emikolo ceremony ya uniform n'enyota ze n'ebitiibwa bye agenda nabyo kubanga yabikolerera abeera agenze nga captain ajja kusigala nga captain ne ku mukolo uniform ye ceremony yo ajambala n'agenda ku mukolo nga retired captain oba retired major. Kali tugamba once a soldier always a soldier. Singa obwetaavu bubeerako
tulina westandikira tugamba reserve force erina abantu bameka bakomewo balabe nabo nga banyweza ebyokwerinda muze nga mutulanga nga tubikola nga bagenda Somalia nga bakomawo ate nga bakola bulungi kubanga balina experience ate bakyalinamu amaanyi bakyalina embavu balaba naye kati bagenze nga kuwumulako tebakyali mu active service eyokubeera mu uniform buli lunaku naye bakyali basirikale under reserve forces bano basigala nga bakyalina omukisa ogukola training ng'ez'amagye okwekuuma nga bakyali balamu oba bwe bagenda tebaddamu kwegatta kiyitibwa kya balaki training bagenze nayo experience bakirina ngwekugambye babadde mu ntalo basirikale bakakamaavu basirikale bennyini kati singa obwetaavu bubeerako kumukwasa embundu awokutandikira bamanyi empisa zimanyi formations azimanyi discipline agirina ate bamanyi wetuvudde bamanyi ebalwanirira ate bamanyi fenga UPDF twagala Uganda egenda wa kubanga tumanyi Uganda wevudde wetuuse ate tumanyi Uganda weraga yes bemutera okusiibula batera tusiigiremu ekifaananyi ku bantu bemutera okusiibula gye babalaze mutera funa complaint okuva mu bantu be bawangaliramu abitera okusiibula bagenda ne bamikisinga n'abantu ba Bulijjo obulungi nnyo osinga n'omuntu kukubona agamba afande ndi lieutenant fulani n'ogamba nga sikumanyi osanga benyigidde mu bya business ng'abantu abalala kubanga abantu babaaniriza abantu basanyufu kubanga bamanyi emulimo gwe bakola gwali gwakwewaayo kikulu nnyo therefore people babalabanga heroes baabwe babateekamu ekitiibwa ate bamanyi bavudde mu UPDF naye bavudde mu ggye lya mpisa therefore babaaniriza ne bamikisinga bulungi tonyala kutegeera ngono yali musirikale kujja nga kugambye kitegeeza ati ekyo tukyaliko omusirikale yali muntu mulala naye kati gano magye g'abantu abanga ageze okuweereza eggwanga atuuke ekiseera akomewo waka ademu ayenyigire mu mirimu y'okutwala eggwanga mu byenkulaakulana mu maaso wakati bwowa naddala abakyali mu force okusobola okubeera nga bano okusiibula okutuuka ku lunaku luno kitegeeza oba ng'okoledde eggwanga lyo n'okolera amagye ga UPDF negakwebaza negakuwa certificate negakuwa gratuity negakuwa pensioni kano kaba a sign of showing that amagye ogasavize bulungi no retiringa bulungi kubanga singa okola mu magye abala bayinza kuyita mu komera abala bayinza kubagoba kati kino kitegeeza bano bakoze bulungi mu magye batuka n'ekiseera n'amagye nigagamba mwebale ddala nigamwana certificate tulina nga facilities z'amagye nga malwaliro nga amasomero n'ebintu ebirala bya UPDF ngewazayindusaako they are still members kati kitegeeza oba ng'okoze bulungi nnyo ate buli musirikale abanga ayagala tuke ku lunaku nga luno ate tubagamba basigadde mu uniform nga ffe tugende mu maaso nga tukola ebyamagye gagala tukole nga tugenda mu maaso n'empisa naffe olunaku lujja kutuuka tutuuke ku lunaku nga luno naffe nga uniform nga tukola ki nga tugijjamu kwenda upange na mke wako na watoto wako, najua na wengine mmezana muko na nini, muko na wazukuru, mpange nao mpate maisha mazuri. Program zipo, branch development zipo, emyoga ipo, alafu kuna na initiative zingine za veterans mtazikuta huko. But muradi tu ni kwamba if you are not organized, if you don't join those groups, then you can't benefit. Tu pamoja, kwa sababu sisi tuweka kichwa pamoja, lazima tunafanya nini? Tunavuna. Tuko pamoja. Otherwise, once again, on behalf of the army leadership, Commander-in-Chief, CDF, na entire country, tunawashukuru sana kwa kazi ambayo mmefanya. Mmepigana Somalia, mmekuwa kwa jangwa za Kongo, mmekuwa Central Africa, mmekuwa Liberia. Nani alikuwa Liberia hapa? Don't you see? Hiyo ilikuwa mission ya kwetu ya kwanza, Liberia. Alafu na wengine mmekuwa Equatorial Guinea. So you have a lot of experience to share with wale watu ambao mnaenda kuta kwa society. Please be our ambassadors. Mkuwe nini? Na mnajua sisi tunaelekeza nini? Discipline na amani mahali ambapo tunaenda.
That's why Uganda is a very strong country. We are now exporting peace. Tuko pamoja? Usio kaona watu wanakuja hapo. They come here because this country is stable and peaceful. Otherwise, we wish you well. Na tutakuwa tunakutana mara kwa mara. Na mkipata shida, please don't forget to call on us. Tuko pamoja? Yes sir. Alafu wale members wa wazalendo, don't leave wazalendo. Kuna programs zipo. Na wenzenu wengine ambao wamestaff nyuma wamebaki wapi? Kwa wazalendo. So it's up to you. The choice is yours. The choice is yours. Na sasa hivi tunafungua offices nje, branches zimefunguliwa nje, transaction tunataka kuitoa kwa barracks ifanye nini? Ekuwe nje. Hii ekuwe rahisi. Wale ambao wanataka services. Ewe mke wako, ewe wewe. Are we together? Otherwise, wish you the best and asante kunisikiliza. Stories, mentor others, and exemplify the discipline and integrity that define our armed forces. I want to urge you to stay fit and healthy and ready and be ready, not just for yourselves but also in case you are called upon to serve this nation as reservists. Life may present new challenges, and skills and resilience that you have developed will continue to serve you well. And in closing, I thank you once again for your service and your sacrifice. Going back home, go with your wife. Don't disappoint her at this time. Genda n'omukyala nga bwe mubadde mulwanagana era n'ekitundu ekisigadde eky'obulamu mukimaleko nga muli mwenna. Ate mbasaba wano tewaliwo future kubanga mbalabyeko bangi. Bwamaliriza okuwummula najja n'apangisa akazigo ka mitwalo 3 n'abeeraawo obusente bwa transport bwe bamuwadde n'abulya ate n'atandika okwenyigira mize egitali mirungi. Mwebali wano basajenti Sesanga yafuuka kizibu eri community. Twayagala n'okumuzaayo ewaabwe ne twesondamu n'akasente nanga nti apaana nze sidda waffe. So saagala mufaanane bwe batyo. Saagala tufaanane bwe tutyo. N'abalala mwebali afande Mugisha yafiira wali bangi, n'abalala mwebali omwo bangi. So mbasaba yemba mugenze kembadde nga muweereza government, muweereza eggwanga lyammwe, mubeere kyakulabirako. Mumanye amateeka kubanga mubadde mukolera mu mateeka. N'olwekyo temukulembera ate mukwenyigira mu kumenya amateeka. Nga bwe mubadde mugakwasa ne bakusindika mu Kampala nga waliwo okwekalakaasa embooko n'ekaaba. Ate bwe neekaabirako ggwe kijja kuba kibi nga munno n'asigadde ate yakuyisaako ow'embuya. Mbagaliza buwanguzi.